Fesi obaba sajja. Where is a penge? Dola binanyi minene. Yimira. Era otunulo otya. Wamasamo obukankana. Anza sina kakamukakana ngenda kwambala blouse na sikati. Sina ngenda kuteeka mu kyamaanyi. Sina kyenjagala bagambe nti ate yataddemu wano ye pampalize. Olaba ono atandise okuteeka mu akina. Toteeka mu. Waliwo omukyala wuno agambye wano. Linda kola omukyala agambye oluga Linda konsome comment eno. Agambye embeera London ekituufu kiri nti omukazi alina omubiri omulungi at that age. Nze nina emyaka ana. Mama toko noye ku organic, damoto ge ku organic. Damoto ge ku organic. Raymond sinaba kuvuma moyo mukazi ge mazima abakazi kitu ky'amabaati kino bannange kinene kubanga olaba maama Nakyobe bye yayogedde Lucy n'omugenzi Kenneth Mukazi ate nga badde permanent secretary office of the prime minister kikutegeeza nti really office eyo ebaddemu entalo. There were wars ezituuse ku by'amabaati. Kati ekyo tekizizaayo ku kibuuzo sipiika bwe banaamukwata n'agenda mu kkooti anaasigala kyeyalinga paalamenti. Sipiika ali mu kiseera kizibu. Maama Anita Amongi yeetaaga kusabira kubanga daddi yaŋŋambye mbu ku Lwokutaano mbu fayiro zaggwa dda maama ez'abanaagenda mu kkooti wiiki eno. Baminisita banagenda mu kkooti wiiki eno mbu fayiro zaabwe zaggwa. Mbu mugenda kulaba abanene. Bannaye. Naye bo lwaki tebalizayininga? Okubaswaza bwe mutyo. Lwaki temusuulawo ttawulo? Amabaati kati sipiika bw'anaalinnya mu kkooti ekintu ekyo nakyebuuzizza. Will she able to chair parliament again? Nze yannumyemu maama Kadaaga yekka. Banne President Museveni tukubira omulanga taata maama Kadaaga kale ye tumusonyiwe bambi teyamanya. Maama iron sheets gafuusa ama iron sheets aiteeka ly'ebisiyaga tetuliyagala ffe tukyali ku by'amabaati kubanga maama Nakyobe byeyayogedde byokka bikulagira ddala there is a problem there. Era maama Nakyobe yagaye president baleete omukambwe nga Kenneth Mukazi yabwe bring omuntu nga tatya ntwatuukiro gaba baleetera omukambwe. So kyanaku nnyo ba minisita baffe abaagalwa ne sipiika waffe na bonna abaakwata ku mabaati tubasabira ku Sande eno mulokoke mwenenye Segeera mugenda okugenda mu Kaguli ewa my road of justice nga luyale Abannayuganda babasonyiye naye mwali temusobola kwata ku mabaati. Ensi yanyiiga oba mwagafuna mutya oba mutya abantu bakoowu baagala babalabeko eruzira. So ama iron seat geego nze nenza omuntu omu sipiika
njagala ndabe ng'ekyafaayo bakikola kale njagala ndabe gavumenti eno bw'eba nsajja ekube sipiika mu kooti nze kyenniza olaba nakinyumizaako n'abazzukulu nti we twali awo twalabako sipiika ng'ali mu kaguli namba 3 mu ggwanga akulira essiga eryokubiri mu maanyi because ova ku executive odda ku legislature then judiciary ge masiga asatu agakola gavumenti kati twagala tulabeko nga eyo si tebakiyita judiciary eba teyingiridde parliament okwata sipiika n'omukuba mu kooti judiciary eba teyingiridde parliament eyo sijja bayita separation of power simanyi oba mu byamabaati separation of power ekola kubanga waliwo yaŋŋaye naye junior okuba sipiika mu kooti eyo sijja bayita separation of power nti okuba kanga separation of power these pillars are independent naye abalamuzi ate bakambwe nabalaba wano nga minister wa planning and finance kye bamukolera mu kooti yaleeta buli munene minister Bugolobi yaleeta buli munene musajja mugagga omulamuzi yamugamba ne bye mumpadde njagala nzireyo ewange mbisome mugenda keeruzira simanyi sipiika waffe waanayimirira luyale bannaye tebamukuba kabangali banne temukuba maama kadaaga kabangali mmwe maama kadaaga bandi musonyiye bambi n'ebintu by'amabaati gye biraga kikulaga nti President Museveni alayika yanyiiga ku luno neke tubasabire abali mabaati mwenna mukama abagumye olunaddaku temuddamu kuzanyira ku bintu by'abantu bwaba kuwadde woofiisi kitegeere nti woofiisi eyo girimu lwabannansi abamu babawadde obwa minisita abalala babawadde obwemutuuseeyo mukola bye mwagala ekintu ky'amabaati kibategeeze nti woofiisi ezo muzirimu lwabannayuganda ekimuyinza kwegabanya bintu by'abannayuganda bwe mutyo nimugamba eno gagende mu constituency yange gano gadde mu baganda abamu ku bo mwagawa baganda bammwe luyali ate nga muzze mu bikola nga jjajja teyabulwa asirise naye ku luno Jeno Muhoozi ke yazze mujja tegeera era ntumira ku babbi bonna mu gavumenti Jeno Muhoozi ke yazze mmwe mwegendereze abali b'enguzi mwegendereze biri mubadde mu bikola nga President Museveni abasonyiwa naye kati Jeno Muhoozi ke yazze kubanga ekintu ky'amabaati kino nkirabamu omukono gw'emuke jjukira Jeno Muhoozi yakola tweet ku Twitter ng'ebyamabaati bibadde olaga this time Europe ne museka omwana alabika yagamba taata we nti this time they will pay kintu ky'enguzi nze n'ebitongole bya gavumenti ebirala byenjagala bakwate ate ng'era bagenda bakwata squandering government resources has come to an end nze siraba nk'oggwanga nga sipiika bamunoonyerezaako prime minister bamunoonyerezaako sikirabangako nso sekiraba mu ggwanga lino so byebyo munnange ebyama iron seats etteeka ly'obusiyazi President Museveni yaliganye ng'era bwe nabagamba President Museveni tajja kusayininga tteeka eryo era abatategeera ne muvaayo mbu junior musiyazi kyobulaba nga ayogedde bw'atyo mwe butasoma bwe bubasumbuwa
Omuntu bw'agaana okuwagira by'oyagala kubanga tewasoma tekimufuula mulabewo. Some of you ekibasumbwa, you went through bad schools. Nze nasomera Buddo. Nasoma international relations. Okitegera. Nasoma UN. That is senior for work. I know UN kyetegeeza. So etteeka ly'abasiyazi President Museveni yalitayiza designinga nabagamba dda. Ngani ayinza okusaininga etteeka eririmu death punishment nga mu nsi ki? So President Museveni asooka n'abala nti ekintu kino kyennyenda okukola kirekawo ekonomi y'eggwanga. Ensi tebagifugira ku religion, ensi bagifugira ku reality. Kati mwe abataasoma mbalaba muleekaana natunudde bannaddiini bammwe. Sebe ddiini si yefuga ensi. Kakati n'olwekyo mwe abataasoma bwe tuvaayo babuulira ebintu bino nga batuga Junior wagira abasiyazi. Sibanya Junior oli musiyazi, no. It is my education. Kusoma kwange kwe kunyamba to predict things ne bibaawo. Ekyo buli eyasoma yali akirabirawo obulabizi nti President Museveni tagenda teeka mukono ku tteeka lya busiyazi. Kubanga Uganda obuyambi ekyabujja bweru. 60% of our budget is supported by America and European Union. Kati ekyo oba tokitegeera ng'entegeerayo ya munguuba mba sina kyakugamba. You don't know economics, you don't know budgeting. Oliawo osiriwala busiriwazi osinika mannyo kati gwe nkugamba eki. Kaimani nti President Museveni ayinza era yalizizaayo mu parliament. Bo labanga President Museveni ng'ataddewo komiti ku kintu aba tagenda kikola. Kasita President Museveni ateekawo komiti nanjagala komiti nze kasita nawulira President Museveni ng'aga nti njagala bannasayansi bange bambuulire. The moment you hear Museveni talking about scientists, just know ekyo aba yakivuddemu dda nga yakibalekedde aba yakirekedde bannasayansi. Kasita owulira President Museveni, I'm waiting for my scientists. Bo baliwa? Where are they? Kakati n'olwekyo mujja kutegeera ensi engeri gye bagifugamu. Uganda is not an island, it's a global village. Ensi kati eri mu global village. Wano mateeka mangi nnyo ge tutaagala mu UN. Mayitirivu. Goloza manga ga Afrika gayagala nnyo gundi la sherumbe Ukraine. This is a global village now. Tugenda mu East African community. Amateeka galina faanagana. Kakati Rwanda teriyina, Kenya teriyina, Tanzania teriyina, East Africa teriyina, kati osubira otya Uganda ebeere nalyo. Nemwe muli basiru. Mutegeera ate muyimba East African community. Kati East African community tuyinza okubeera n'amateeka nga ganjawulo. We are imagining judiciary gutulaba Koome Chief Justice we Kenya yali wano. Chief Justice we Kenya tewamulaba wano. Ngaze kwogera n'abalamuzi. Amateeka gajja kufaanagana. Era kati bw'otununya amateeka ge tulina ku byenfuna, economy, their uniform, taxes zirina kuba zizimu because tugenda mu nsi emu gye bayita East African community. Kati nga tonnaba kutwasamira ggwe obutasoma bwammwe. Nga Chief Justice we Kenya Koome yali wano. Bali mu kulaba n'abalamuzi. How the Ugandan judiciary neye Kenya neye Rwanda neye Burundi neye Sudan isobola okukola amateeka nga gali uniform nga bulaba European Union. Kakati n'olwekyo nga tunnaba mu abataasoma mmwe. So etteeka ly'ebisiyaga President Museveni yali tayinza diteekako mukono era yalizizaayo mu parliament. Eryasooka yaligoba. Gwe gusoose nga asayininga etteeka eryo ne limwokya. Uganda yinza okulwanisa abazungu. Tutandikirewa. Aba Uganda mukola ki? What do you export on international market? Fruits. Musuubula ovakkedo.
omuzungu anyiga mawanga ga Japan agayina ze economy ezitegerekeka ng'ensi yonna evuga motoka ya mu Japan Toyota naye mu America n'aginyiga n'agiteeka ku ttaka kati olwo Uganda ekola ovakkedo n'emiyembe mujjaona mwe ebintu byammwe ebyekisirusiru taliimu makulu abasiyazi oyinza obbagulako olutalo obamanyi ggwe era bwe muteramu mwali mwagala mbujiniya jangu nze nwanisa abasiyazi banvu banyime visa oli musiru ezetalo zamu oba owala n'abasiyazi genda obawala ne wekkaze tonteekamu owange ntuuka ku American Embassy bangaye try after 10 years goza Abamerika tebammanyi nze natuuka mu Kenya ne bateeka erinnya lyange mu kompyuta Abanakenya baali tebammanyi bapita nanshimemwa mbu omukungu fesebo unya international brands goloza abanda bannayuganda bokka I'm seen by Kenyans ndabibwa abantu e Singapore ndabibwa abantu e China eno page egobererwa abantu mu nsi yonna omanye emikwano gye nnina mu America gwe I have friends in all states of America. Do you know friends benine China who abanda bagwe eno sabo page ekola views emitwalo 15 me and my father eno page yaffe ekola views emitwalo 2 tujjuza nambole emirundi 5 kati oyagala nwanisa abasiyazi ndi musiru nze saa ntujja kumanyira abantu bandabira Singapore you know Nadia andabira Singapore sabo nzamwana international brand bobo nteka mu bintu byammwe ebya localism ebya parliament yammwe yagwedde etategeera nti we are bringing this law. What about the economy? So oyagala banyime visa gwe nze tamale nsobola lwaniso abazungu ompita freedom fighter ebyo bya mau rebellion byagwawo dda we simanya kabalega omukama kabalega bebalwanisa abazungu me I'm not in a position to fight Western values. I'm not, and I will not come. The chitu nekirimu abazungu I don't come. I know the implications. Abafuzi ba boda be bajjo byogera kata ina passport. I have a passport. I need to travel. Bobo ni bamga try after 10 years. Yaddamu ngangala badali nye Bungereza. What if Uganda etabuka? What if Anarchy comes in Uganda? And the only option is me to go to the US. Mwete mutu manyira mbanga mulete ebibozi byammwe. Fituli international brands we work on international laws. Gana mateka gamwe gana aga localism. Localism laws. Mateka gansi yo nage gatufuga. Emundu etokote Sudani abantu abayina passport bagala kudduka gwanga. I'm still young to fight American values. Macho yogera kogwe. What if I'm blacklisted? Ndisiri nyamo Bulaya. Ba MP olaba MP abogera. Where are the MPs? Most of them are quiet. Lwacho roza speaker yagaba londe na mikono. Era ba MP abasinga obungi basanyufu nti President Museveni yeteka tiyalitadeko mukono. People want to travel. Abantu balwala sukali kati mwabanaku. This law should be supported by poor people. America blacklisting sefuge gwanga. I have to be a president of this country, by the way. Kati what if I'm blacklisted by Americans? The mundu nazijawa. This is a trap. Mufamily ya President Museveni ani abyogerako. Have you seen Natasha talking about it? Have you seen Patience talking about it? The first family in is quiet. Kati nze njogerechi. I have not seen my sister Natasha talking about the law. I haven't seen Madame Patience talking about it. Kati how can I talk about this law? Really? Nama muloza tetubala. So mwabasule kawempe. You have the right to talk about this. Menze sijja kujja will not come. Oba munvuma
whatever you talk about me, I will not enter wars with the Western world. I know what it can bring to me. Mtu kusaba visa America naga try after 10 years. Leka gwe. Litwa yo byagenda mpola basiya zisibangu. Kanala byono onakulira aba Protestanti mbube kutudde ku kantibale. Neba naye. Archbishop Kazimba Mugalu tuleke bambi. Oyinza okwekutula ku kantibale eddiini iyo. Protestant church mu Uganda musobola okwekutula ku Bangereza bali be banyini Protestant church bwoba wulira nti obayekutuddeko kati eddiini yaabwe giveemu. Archbishop w'Abakatoliki ne bwafa balinda Roma okumuziika balinda Roma mbu tulinda Roma etubuulire. Kati gwokowa Obukatoliki obuvaamu buvi. Kajiri abasiramu okera kwa kyalaga nti bo beekutudde weekutuloti nefe ne wafa Abakatoliki tulinda Roma. Yabaga ekiwandiiko ekivudde e Roma muyimirireko mu mwaka gwa Mukama waffe ABC simanya BC Papa alagidde Archbishop owe Masaka awumule ng'Abakatoliki amina ng'olunaku lulala lukya. Nze sirabangako ddiini empulize ng'Abakatoliki. We are obedient. Teri awakanya. No wakanya gwe kiragiro ekivudde e Roma. Oyinza owulira omufaaza bw'agamba. Kana gwe Junior ogudde eddalu. Oyagala kumanyira ekereziya. Oyinza okuwakanya Papa. Catholics. Ate kuva mu ssomero. Nze nasomera mu masomero g'Abakatoliki. What they teach is obedience. Nze siranko muntu ali obedient nga Mukatoliki. Bo tebabuuza. Kasita kibanga kivudde Roma. Abasiraamu nno bo babuuzabuuzaako ti leba nange lwaki kino kyeki naye Abakatoliki gwe genda ku masomero g'Abakatoliki we are taught to be obedient, not to ask our leaders. Gwe Omukatoliki abuuza Archbishop nti akabbo kalagawa. Gwe kibuuzo olabe. Njagala leero obuuze mwana mukulu omufaaza omugaite ne bwana mukulu akabbo kalagawa kagenda mu Sentinel oba Roma ojawulira. So Catholics ebintu byabwe biri documented, biri organized, libera first gwe Namugongo. Look at Namugongo jategera Catholics are organized there. Bali organized. Toza Abakatoliki tebababba. Toza babba ko wadde ekikumi. Catholics bali baba sora kujja mu kyenda. Kati ennaku zino sebo ebibbo tebikyakola mu church z'Abakatoliki balina obwo obuntu bwe baleeta tosola zijja. So neze nebuuza nze amwe Catholic ne waliwo ebintu wamaze byembeera nebuuza noli faaza kibi yankubira essimu nangamba ne Junior Mukatoliki munnaffe ng'ovuma abantu ne mga faaza ebintu bya social media tebiriimu ddiini wano bintu byantwala nkutwale faaza kibi yankubira essimu namugamba faaza bino si bya bwana mukulu ebintu bya social media byakwevuma wano twevuma twewemula wano bintu byakwevuma byambaawo mpitewo bye bintu bya social media. Faaza bwe namugamba ne mugamba faaza bwe najja okulya Eucharistia tojimpa sa abeewombeese be baba bajja sigenda ziraze nemba nyenze erubaga ntuula mabega sagala bafaaza bandabe. Omanyi faaza ayinza okulaba ng'otudde erubaga gwe gwaweerako mu misa simanya Samon. Abavubuka abasiiwuusa empisa ye nze naze siiwuuka seegaana
impisa zange nsiwufu golira nega tezesiga bizigo nefaza kibi yankubira essimu mbwambulirira ne mugafaza komaawo sagala bintu bya devices muntu wa mata sula lubaga siri mu bwana mukuru bayina bakatuliki twina ebibina byaffe ebyabayusi sibirimu kati faza lubaga yali ekutumye yes zereta tange tuli bakatuliki we are the defenders era ukokwata ku Catholic Church tujja kuvayo n'ebintu by'okutubulirira ebyo faza ze mamange yantwala dda mbw abafaza bambulirire neera sagendanga nakomanga mu kkubo. My mother is a pure Catholic ne misa zibeera waka mamanga ategeka misa waka naye mbeerayo zikasta manya nti abafaza bazze sijja bitu byakubuulirira simanya juniya ejo sikubo lya Katonda n'omubabuuza nemwe Katonda mwogera naye nga basirika gwaba nze bintu ebyokumbuulirira abafaza byantama mwina ssimu ya Katonda bwobibabuuza nga batandika sanya omwana asewuusa empisa simanya sitaani yantute akantwale bannange ne sitaani netumuwayirizaako ekimala buli kimu sitaani yakikoze sitaani talina musango ebintu ebimu mwababikola alina efaaza kibi namuga afaaza I respect you I'm a Catholic nja kujja nenenye mu Pennsylvania bagita batya esacrament abakatuliki tugende wabafaaza twenenye Pennsylvania nja kuddayo mbinoonyereze jjajja wange yabimanyi mole munange nange sebo abakatuliki bali banziguddeko olutalo kati olunaku lumu mba ne wisdom kaye Archbishop nga tatutumira omuntu dereti Archbishop yafa Sipiriano Kizito Lwanga yitwali tukolaki nze ne wisdom twavuma Catholic Church nga nkyawagira Bobo Wine munne tuba tuli awo nga akasimu kajja kavudde Lubaga ndi ne wisdom kaye yali muyambi wa Archbishop yatukubira Junior lwaki muvumeekereziya baana mmwe wange ne tutyamu ate kyenva ngamba wisdom kaye tugende Lubaga tusisinkana Archbishop tumwetondere munenga batukolera appointment tugende tusisinkana Archbishop tumwetondere bambi ate mukama ate yamujira mulamu bwensi eno the late Archbishop Sipiriano Kizito Lwanga nenga bali batuyise Lubaga we have a cup of tea